ebbanga lyonna tubadde nga tujja tuwulira nti munnange mu paalamenti kubeera kulya era olunaku olwaliro munnange kuleetedde emboozi kugimu ku mivuyo egibeera mu paalamenti n'embeera ababaka baffe betulonda ng'ebeeyisaamu anti munnange tuba tulina okubeera nga tumanya MP wa opposition munnange bamuguze n'awaayo akatambi nga kivumbi bapanga okwambula Among eyali minisita Ssempijja munnange bw'ati atidde ekkomera n'addukira ewa General Salimu Sale. Ebyo byonna mu mboozi yaffe eno naye munnange teweerabira okusubscribinga ate sharingako emboozi zino z'olabye nga za mugaso gy'oli ne banno kubanga ajjukira nti wano ku Uganda Tulagi twaderiitinga oba twasangula emboozi nnyingi nnyo olw'ebizibu bye twafuna twasangula emboozi nnyingi nnyo nkugambye ziri eyo nabategeeza nti zaali mu mutwalo gumu mu 10 n'okusoba omutwalo gumu mu 10 n'okusoba teebereza kale akitegeeza nti bw'osaakinga oba search engine eya YouTube kibeera kizibu buuli awo okubeera nti kati ekulaga Uganda Tulagi nti mu biseera biri jjukira ne bw'owabeeranga ku ssimu yo wagenda okulaba nga bakuleetedde emboozi ya Uganda Tulagi olumu ekiyinza okubeera ekizibu kati kubanga tetulinayo mboozi ennyingi ziri awo era abantu abamu beebuuza Uganda Tulagi waddawa era ne views ziba zirina okubeera nga zikendeera ku mukutu gwaffe paka ate bwe tunaddamu okubeera nga topiikinga nga bwe twali naye nze muneeka weefwe gwendiko wakupika okubeera nga mbamanyisa kati munnange naawe olina okukola omulimu gwo subscribinga ddamu onyiga akade nga notification bell kubanga abamu baba tebakanyiga nyiga notification bell bwe luteekayo emboozi wano zikutuukeko. Ayagala omusawo gw'alina ebirwadde omusawo gy'ali nnyo gw'alina ebirwadde pressure sukaali ate prostate cancer n'ebirala gwijjangu wano ku Uganda Tulagi namba zaffe ozimanyi emisembe ya 15 endala 73 era gwe ayagala ew'okusula Hillside View Apartments weziri nti bakupangisa apartment okumala ennaku embali weeks gwe bw'oba oyagala okubaako w'osula nga olinga ali ewaka osobola okwefumbira oyagala kubeerako ne famire yaawo waliwo buli kimu wifi security bacaretakers bonna webali abasobola okubeera nga bakuyambako kale Hillside View Apartments wali ejjanyi wekasuutuke kajjansi oba ekitende bakubireko bukubizi abanajjada investments nabo gye bali gwayagala munnange ettaka ayagala okugula ennyumba oba okuzimba ennyumba ey'ekirooto kyo ayagala okuba ku nsonga z'ekyapa webali kakati munnange mbadde nkunyumiza emboozi mu paalamenti bubeera kulya kale munnange ku nsonga eyo ebyama ebikambwe byongedde okuvaayo lwaki General Museveni yakoze obukambwe bungi nnyo munnange etteeka ery'okuggyawo ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority UCDA ekibadde kivunaanyizibwa ku mutindo n'okutumbula emmwanyi nga kitwalibwa mu ministry ey'ebyobulimi n'obulunzi kati munnange olunaku ekiteeso eky'okuggyawo UCDA lwekyayisibwa sipiika wa paalamenti Anita Among omumyuka we Thomas Tayibwa akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Joel Ssenyonyi baminisita ba MP n'abakozi bonna mu paalamenti tewali yakkirizibwa kuyingira nga tasoose munnange kwazibwa okumanya ebintu tebyali byakusaaga Among nga amaze okwazibwa teyayingira mu mmotoka ze nga zino munnange zaali zimuvaako mabega nga ye bw'atambula n'esswaga ery'amaanyi okuyingira paalamenti bamwaliza eno ku geeti kyentegeeza era Among yatambuzawo bigere paka munda mu paalamenti ensonda mu State House zitukakasizza nti ekiragiro kino General Museveni kennyini munnange ye yakiwa era yagoberera butereevu byonna ebyali bigenda mu maaso oluvannyuma lw'okufuna akatambi ak'amaloboozi nga ababaka abakiikirira ebitundu bya Buganda naddala ab'oludda oluvuganya nga bawera okulemesa ekiteeso kino okuyisibwa nga ne bwe kibeera munnange kyetaagisa kwambula sipiika n'okukuba ekikundi bagenda kukikola
Mu katambi kano MP Mohamed Muwanga Kivumbi akulira ababaka abakiikirira ebitundu ebya Buganda awulirwa nga agamba nti obuvunaanyizibwa buli mubaka bw'alina okukola mu lutabaalo luno okuggyako abo ababaka abamanyiddwa nti bakkiririza nnyo mu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba eyafuna obutakkaanya ne Kivumbi ku ngeri munnange gye yali akuttemu ensonga y'emmwanyi. Ensonda zitegeezezza nti omu ku babaka ab'omunda Kivumbi be yeesiga ennyo nga wa opposition ye yatwalira Museveni akatambi kano. Museveni munnange okwewala okuyiwa omusaayi n'okulaga ba MP bano eryanyi yasalawo okusindika bakomando peje eri mukuuma erya Special Forces Command SFC okukkakkanya embeera wadde nga Major Jimmy Omara ayogerera SFC alumiriza nti ku lunaku olwo basajja baabwe ku palamenti tebaaliwo. Wabula akakodyo kano akokukozesa aba opposition okwebika Museveni azenga akakozesa enfunda nnyingi era Mubaraka Munyagwa Sserunga eyali omubaka wa Kawempe South atubuulidde nti guno si gwe mulundi ogusooze Museveni okukozesa omubaka wa palamenti okumusomolera ebyama. Annyonnyodde nti mu kiseera ekya togikwatako mu 2017 nga ab'oludda oluvuganya bapanga okulemesa Museveni okukwata mu ssemateeka okugyamu akawaayiro akalemesa pulezidenti okwesimbawo ng'asusizza emyaka 75 yabateekamu Nabiira Naggayi Ssempala eyali omubaka omukyala owa Kampala nga ono baamukwata lubona nga akwata amaloboozi gaabwe nga beewa obuvunaanyizibwa. Olina okujjukira nti Museveni bwe yali mu mboozi ey'akafubo ne TV eya Al Jazeera yategeeza nti ye tasobola akufuga nga asusizza emyaka 75 kubanga munnange pulezidenti ku myaka egyo abeera akooye nga n'ebintu ebimu takyabitegeera. Munyagwa atubuulidde nti olwakitegeera nti byonna bye babadde bapanze Nabiira abiweerezza Museveni obuvunaanyizibwa obwali bumukwasiddwa n'abusuulawo kubanga yakimanya nti Museveni yali abeetegekedde nga bakomando ba SFC bayinza munnange okubakolako ekyobulabe ennyo okusobola okusanyusa mukama waabwe. Omu ku babaka okuva mu Buganda atubuulidde nti ddala baamanya nti munnaabwe abaliddemu olukwe ne basalawo pulaani gye baalina okugiyiwa amaanyi ne bagateeka ku kulemesa kuyisa buwaayiro bunyigiriza mulimi. Wabula nga kino bannaabwe ku ludda lwa Museveni tebaakimanya. MP Kivumbi ategeezezza nti bwe yalaba munnange bakomando ba SFC nga bayingidde ekisenge palamenti mweteeseza amasannyalaze ne gaggyibwako ab'amawulire bagobeddwa ne basibirwa wansi mu basement n'alagira munnange babaka banne bonna Sipiika Amongo be yali awummuzza okuviira ddala ku lutuulwa olwo bakkirize mu mirembe batwalibwe security nga tebateekawo mbeera yonna ey'okulwana ng'ate nti munnange bayinza okubatuusaako obulabe ng'obwatuusibwa ku mubaka Betty Nambooze Bakireke owa Mukono municipality mu kiseera ekyatogikwatako ne bamumenya omugongo. Kale bw'atyo n'abalagira obusajja obutabutambaala. Aisha Nalule Kabanda omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Butambala ategeezezza nti okumanya bakomando ba SFC tebaamanya nti pulaani eyali ebaleesezza ku palamenti eyiise bwe baamukwata ne banne ne babayingiza emmotoka za drone
balinda akaseera nga bamanyi nti ababaka abalala baali bagenda kuteekawo olutalo nabo babakwate babagatteko ekitaasoboka. Ensonda zitegeezezza nti olw'okuba pulaani yali eyiise y'ensonga lwaki omubaka wa Mityana Municipality Francis Butebizaake munne Anthony Akol bwe yamufuntula agakundi ye teyazzaayo nga tayagala nsasagge. Zaake bw'atuukiriddwa ategeezezza nti munda mu ye yakimanya nti bwaddiza Akol yali agenda kuwa Among olukusa okumugoba mu paalamenti nga akimuteekako nti nga bw'atalina mpisa. Yusuf Nsibambi omubaka owa Mawokota South ategeezezza nti yeewuunya nnyo okulaba nga Zaake alwana n'ategeeza nti munnange bo pulaani yaabwe yali yakukozesa bwongo nga balemesa obuwaayiro obubi okuyita mu tteeka lino. MP Ibrahim Ssemujunganda owa Kira Municipality yategeezezza nti okwekengera kungi mu babaka ba opposition era tanenya nnyo Kivumbi ensonga eno okugikwata mu kyama, wabula n'annyonnyola nti gye byaggweredde ng'ebagasse kubanga Ssenyonyi bwe yabalagidde okufuluma paalamenti bonna baafulumye omuli ne Jimmy Akena Pulezidenti wa UPC era mutabani wa Obote wadde nga Asumani Baswalirwa owa Jema, Nathan Nandala Faabi owa FDC ey'Ennajja Nankuumi bo baasigaddeyo mu paalamenti nga bateesa. Obunkenke bungi naddala kweyali minisita ow'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulangiisi Ssempijja bw'akitegedde nti munnange y'omu ku bali ku lukalala ebitongole ebya Pambega gwe banoonyerezaako ku biragiro bya Gen. Museveni olw'okukola obufere n'okulya ssente mu UCDA. Ssempijja abuulidde ensonda nti olukwe luno luwanvu nga abatamwagaliza be balupanga nga baafuna ekisajja ne bakitwala ewa Gen. Museveni ne kimulumiriza okuganyulwa mu mivuyo egyali mu UCDA nga balowooza nti munnange kino kigenda kumukyaya nnyo ewa Museveni aleme kuddamu akumulonda ku bwa minisita. Ssempijja ategeezezza nti Museveni amumanyi bulungi nga omusajja ayambye ennyo okutumbula okulima emmwanyi mu Uganda n'akakasa nti munnange mwetegefu okunoonyerezebwako kubanga talina nsobi yonna gye yakola. Ensonda zitubuulidde nti Ssempijja y'omu ku banene wiiki ewedde abaasisinkanye omuwabuzi wa Gen. Museveni eyakulemberamu okuteekateeka okugatta ebitongole bya gavumenti byonna ebikola emirimu egifaanagana omuli UCDA Gen. Salimu Sale okwennyonnyolako. Ssempijja atubuulidde nti ekyamututte ewa Gen. Salimu Sale kwe kumunnyonnyola obubi obuli mu kuggyawo UCDA na lwaki munnange abantu naddala mu kitundu ekya Buganda balina okutya. Ssempijja annyonnyodde nti Museveni yagenda okuteekawo ekitongole ekya Operation Wealth Creation Gen. Salimu Sale kyakulembera nga Museveni yategeeza nti kyekyagabira abalimi endokwa ez'emmwanyi nga ye yatandika dda omulimu ogw'emmwanyi era naye akimanyi nti mu Uganda yonna y'omu ku bakafulu b'emmwanyi. Munnamawulire Andrew Mwenda naye munnange asisinkanye Gen. Salimu Sale ensonda zitubuulidde nti yabadde aliko abanene mu UCDA bagenze munnange mbu okwogerera mbu balimwe kusibwa mu kkomera. Bino byonna we bibeereddewo ng'obwakabaka bwa Buganda bwakalabula nga munnange bwe bugenda okutwala omusajja Gideon Tugume alumiriza Katikkiro Mayiga
okulya obuwumbi 45 mu bifere obwali mu UCDA nga ono Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika yamulagidde yeetonde oba munnange aleete obujulizi obukakasa byayogerako. Obwakabaka era bwalangiridde nga bwe bwaguze ettaka mu bitundu eby'Ekyaggwe. Lino ne libwandiisibwa mu mannya ga kampuni eya Mmwanyi Terimba Limited kwe bagenda okuzimba ekyuma ekigenda munnange okugatta omutindo ku mmwanyi.